ate gwaze etya stress zo nabugamba mu stress zo nga tamu ne towulira saka we stressing we kanga nange wendi njagala we stressing so that I can help you nga nange kenyo ngamba ku stresses zo nete bigasa oja kufa we kango oli ready crossing ndio gendo yamba nga bachimba sikuyamba kubanga nze ndi haniwo ndi muntu wa munyumba so mu bintu ebikunyigiriza obo ino okungambako nemba nga nkitegeera ne ngamba hani wange bino bimu stressing so that nemba nga tuli aba babinga tusochi kwasaganya tuva mu iyo stress nego oja kwetta nza kubuulira kale nno kitufu sinaki nkwagaza nze nga nsobola kujja nkugamba munnaye n'ekizibu kino bwekiti n'eyisizaako bubi cause mbanyagala ntegere ki ekikyamu kikuliko kumbe stress zibyo zikusumba nga tamu wachi we stressing hani wange aga kufa ku myaka emito malango fulu ate nga nfuma ndaga nange yambayiza we ekisinza okumpisa njogereko naawe nga ntegedde nti no banange sande bujjo manyi tanjagala bujjo manyi mwekubako kumbe bujjanjagala ekyamazima nasanyuse nnyo kubanga osobola kunonyeza kuba ex bange I'm so happy bira nine sanyu simina nyinza kugamba naye nga nine sanyu ononyeza ne kuba ex bange sande bujjo njagala nga weyisaako nze bujjo simena kumanya ex wo kigwenana tononyeza ku Calvin nosoko jana nonimba limba umusajja atana na shamanyi bambi bado muwayiza kale sina kye mwagaza yanze njagala